Ffe ng'abatuuze b'ebitundu bino twewuunya okuba nti omubaka gwe bagamba nti twamulonda nga ebikolwa bino byatandise okukola atambula n'ababbi b'ettaka olw'okuba bamutaddemu ssente tukivumirira nga batuuze. Era embeera yonna ebaddewo tusaba ba security omuli RDC poliisi zonna abantu bano nga bannanta bwe babajja mu bitundu mubawe ddala security kubanga obusungu abantu bwe balina buyitirivu. Ababbi bwe bati batambula batiisatiisa abantu nti alina ettaka State House yekirimu Salimu Sale yakirimu kwegamba ne bakozesa amanya g'abanene okutiisatiisa abantu okubagoba ku mataka. Naye ekisingira ddala otubbo by'omutwe kwe kulaba nti ate mubaka munnange wa Kayunga district omukyala ate yakulembeddemu omuntu alina ekyapa eky'ekifere bwe kiti. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.